kiziza n'olwaleero nnyo tetulanga esho abasala video zaffe emusera ku TikTok mbabuzizaako wali yakuwadde amagezi nagamba teri baby mubi nenjala okujjawo ekintu ekyo ogenda keerage yababebi just ababubezi innocent yeah they're sweet souls souls zibera innocent yeah naye face esigala face basebo ne banyaba ekyo nziramu ekibaddukiza tebolanga wali aba ne bayita ababujubuju hey bambi kuliko omwana Ndio tukola si kirungi banga tuba ku innocent souls tukola ki era waliwo omuzadde mutuli bazadde enze ninaaba kati tegeza ninaaba mwakoma oli agamba kalira n'ekiwala omukazi naye aseka nga lwakiseka tombuulira kyolanga we choose baby daddies wisely omwana nno ng'anaagaana muganda wange omwana ng'anaagaana omuzaala mu baby daddy alabikako n'agaana manyiko omwe yazaala muwala omukyotala n'agaana omwana afaanana taata kala leka katonda we yeesigaliza ekitiibwa omwana yanonooza bajjajja agaana n'agenda era ogenda maonajja omwana ng'afaanyi jjajjawe kabenge jjajjamu amwagazaaki ekyo kireke ekituufu kirino babies are just innocent ebisigadde so zibeera innocent naye wano kakati awo nga tuvuddewo waliwo wali mukwima naawe oli muzaala ndi muweerera abeere mugezi kibeere kirooya kibeere kidokita oyo kati omuteeka muteesi sente teeka mbuteesi sente omanye nti muwala wange bano ono siyo wante ndi mubi tomete yakunyongerako ndi mubi babamu n'abasajja balina bakyala be nga bafaana otherwise amwanjula n'agamba meet my wife she's a doctor asosa n'amala n'agattako ennyumba ezo zonna zenzimbye ye era obugalo we bugira waawu mukirina omukisa kyo era wazaala omwana olina kanyalweza kenkube disclaimer awulira ng'onyiza osheeza obuvunanyizibwa abasajja bambadde amasuuti kyusa tv kwojja kwabikira bwe tutandike gye yabadde birthday ya Aliya Sebunya n'alabikako naye Sebunya yayambadde biki yayambadde ekinu omulaba alinga nga ba superman birthday ya mwana daddy had to look like a baby bino ebitokisi ebiriko ebya divorce divorce yabyambala naye abavubuka abato manya Alani Cruise kakati senga bannanga abawa Namulonda amawulire amakyamu nga tumwogeddeko temubeera Namulondo naye mumanyi wali abantu mu bulamu nga they are naturally good Namulondo omuntu mulungi naye omulaba Namulondo alifa emirimu ku duniya nga mukwano gwange wakukoza bwatyo mirimu kati nekyo nga bw'okyogedde era oli asobola okukitwala n'agamba Namulondo bagambye ogamba gwasitula abaana Namulondo kitola aba TV togenda tuwozesa yakubira amasimu eggwanga nekyo kanze tankubira eggwanga naye yali ku esimu mugambe sayimanveeko naye nga kakinnaakamu naye kati omwana si yamustudde ye kati nza okuŋŋa nti studde omwana wa Dora kiba kibi mwana wa mukwano gwawe akwabambi kali akeebweruko kaamuluma naye ekituufu kyali ki omukyala yagenda no Namakula oyo omusawo wa ggwanga gw'oliko gw'ofudde ekizibu bw'ati omusawo ye yeefudde nedda oyo omusajja twasooka omulala ali bw'ati ati nno nze kati abasajja tuli bazibu nnyo otegeka pati ewaka nga mu mutima ninamu ebinnuma n'ennyambala ekinu nezijja ku gundi ayitebu mbwe waffe musawo eri shububu bamwambudde agatiibwa naye akasitokisi teyandikambadde kaweddeko ola ne Alani Cruise takyakambala ebbe yazambalanga n'aziteeka ne ku mpale naye kale ndowooza ababadde bagamba nti baayawukana ekyo kiwedde so abawala bambadde bifaanagana mami abaana ne maid manya ne anti nedda abaala w'omu nnyumba nabanja nze nkoye okumpalanya ensi eno
nkoyo okumpalanya enseno bambi Rema ayagala babakozi nnya boda abantu bembeera muze gubasanga gubakaza kale kyotaddeko kyaki kya maidi otaddeko kyaki anti kiwabye anti wewaka olwo guba kusanga zanya membo toddamu naye lwaki abala badde tebazina eyatunuzaayo kamera yaleese obuzibu banadde tebawulyanga Eva azina oba Eva yadde azina ku music mulala Eva okoze emirimu Eva alina abaana be alina mutabani we muwala we Adamu gatobingamba alina omu Adamu yabimanyi lwaki atisa muleeta mugina emikolo yabaddewo naye musajja mukulu olimba yatula P7 tumutumiddeko bazadde be twatumidde atuzze abaana ba P7 aga amazina yatuuza ddayi dda amazina lwaki yagenda nago mugiri emyaka ale pregnancy si mukulu omwana ali musiri atu kuba yamuzaala wa 16 ajja kuba maye yayita nahandika nsonga ezo kale kireza abamukulu kati alina salawo kimu era watandika oli muto oba wazaala weetuuse oba omukulu netuzanye emboozi is not easy birthday gift ayagala ya 300k ate nga anyambye sente za promotion zimazikendera baby ndi hustler still enga akasaati ka anko keeko yanyumye nnyo anko Sebunya yanyumye nnyo gayina gwe tulina mu ggwanga muno yekka kale awo nga tuvuddewo ono yabadde ali ku mikolo eno nga ne Kenzo bali mugumya gye yabadde